Abanyendobozi bamutemu SMX representing straight out SMX media Raphael eno story mbadde sinayagala nnyo gikola kuba mulimu stories ziri sensitive ze wano ku SMX media mwene abasubscribingako mummanyi bulungi nze story njibawanga weeri naye obeera okola story at least ofunamu endowooza ey'okubiri ono gwenkolako story kigenda muyisa kitya wenjikola egenda mukosa kyenkana ki kati omwana wa Zari Hassan ayitibwa Raphael Semwanga nanti omanya amanya ga kizungu galibadde linnemi ayitibwa Raphael Semwanga yavuddeyo ye mutabani wa Zari Hassan omukulu gwe yazaala mu Semwanga ye mutabani waabwe omukulu oba gonzo kuyita first born yavuddeyo lunaku nga lumwe mabega n'agamba ku internet ku live camera n'agamba mbu ye muli wa bisiyaga ekyo kintu kinene ye kennyini ye yeeyogedde n'agamba nze gwe mulaba waneeno ndi muli wa bisiyaga saagala bakyala sina kyembeetaaza njagala basajja bannange internet yonna negetinga world abantu ne batandika complaininga Ayogedde byakyo omwana bikyayonoonese eyo story nenjiraba naye neŋŋamba eno story wenjikola nga weri yesu omuntu asobola okukola ekintu for one reason or the other kati olunaku olw'eggulo Zari Hassan yavuddeyo n'awa ensonga oba n'ayogera ku nsonga ya mutabani we okubeera nga yavuddeyo n'agamba mbu ye muli wa bisiyaga kati advantage eriwo eti tingenda bba wa sides bbiri ekya mutabani we kyeyagambye Semwanga Raphael Semwanga kyeyayogedde nkibagambye ensonga kwe yavudde okubeera nga akyogera teyalambuludde kintu bingi nnyo biri awo naye yavuddeyo n'amulwatu ng'ayagala otegeeza ensi mbunze wano gwe mulaba waneeno bampita Semwanga Raphael naye nga ndi muli wa bisiyaga abakyala sina kyembeetaaza saagala bakyala njagala basajja bannange Zari Hassan ndowooza impact ya social media yamuyitiriddeko n'avaayo n'abeera ayogere ku nsonga ya mutabani we lwaki yavuddeyo okubeera nga akikatiza mbu ye muli wa bisiyaga Zari Hassan yeeno ensonga gy'atuwadde atugambye yes mutabani wange kituufu yavuddeyo n'ayogera mbu ye muli wa bisiyaga ekyo sigenda kyewakana mbu oba yabadde tategeera oba yabadde mutamiivu oba yabadde akubiddwa kayaga kituufu ye yabyogedde ng'ategeera bulungi naye ensonga lwaki yayogedde mbu ye Raphael muli wa bisiyaga mbu abakyala bangi abakulu abamwesibyeko okumala ebbanga on top of that basigala bamuweereza ebifaananyi byabwe ebyobukaba kiringa ng'oba abakyala abakulu boyinza okiyita bashuga mami basiba bamuweereza ebifaananyi byabwe ebyobukaba ono boki kwegamba omwana alwanagana n'abashuga mami mu inbox ye so maama we okusinza ku Zari Hassan yannyonnyodde n'agamba mbu ekyo yakikoze lwa nsonga ayagala kwegobako abo abakyala oba n'abawala abasinga abamwesibyeko okubeera nga bamubuzaako emirembe nga baagala abaganze oba abaagale naye n'ava Zari Hassan n'akikatiza mbu mutabani wange mumanyi ate neera alina ne girlfriend we just kire lyakyogedde kubeera nga akiringa off bonna babamwegwanyiza bashuga mami obuwala bonna obumwetooloddeko bulowooze mbu ye muli wa bisiyaga ayagala basajja banneebe so that afuna freedom oba that peace of mind okuconcentratinga ku ye ne girlfriend we nga mwabasigadde mukitwala mbu ye muli wa bisiyaga kubanga omuntu wavayo nakugamba mbu nze ndi muli wa bisiyaga obeera tolina kirala kyogenda mwetaaza kati obeera omwetaaza akiggwa omukyala olwedde akugamba nze njaga basajja banange that means n'ogezaako abeera talina interest mu ggwe okusinziira ku baliwo ebisiyaga ng'egye bayogera babeera tebalina interest mu bakyala n'omwesibako abeera akulabanga oba mukyala munne kati noono naye Zari Hassan yagambye ekyakyogedde abakyala balekerawo okubeera nga bamwesibako banga bamwetooloolako nga bamusaba biki bamusindikira ebifaananyi bye so n'abagamba mbu ye muli wa bisiyaga so that they can back off batuule bakiringe naye ye ng'omutabani Raphael Semwanga okusinziira ku Zari Hassan maama we agamba mbu ye oyo omutabani we yamukuza bulungi era oyo omwana alina girlfriend we gw'ayagala tugenda sigala tufuna updates okuva ku Zari Hassan ne mutabani we oluvannyuma lw'okukibreaking out confessing mbu ye muli wa bisiyaga kyonna okunkolera kiri so simple gwe kusubscribing ano ku SMX media togenda kubeera ng'omissinga stories ndala oba any updates about Zari Hassan ne batabani be oba ne Diamond Platnumz okutwaliza wamu amanya ndaboozi sigadde nze mu SMX representing straight out SMX media I sign out.